meetings eza Uganda Law Reform Commission ez'enjawulo okuva ku byatandikira ddala naffe ne tuteekeza ffe wano ku National Theatre ne tuyita abayimbi bangi bazeetabamu nga tudisikasinga era ne tuteekayo ebiteeso byonna. Tewali kiteeso n'ekimu Kenzo ng'omuntu kye yaleeta oba abantu batambula nabo. Ffe abateekayo ebirowoozo era tumanyi ne copyright bwetambula era tumanyi n'ebintu bye twagala okukyusa mu copyright. Tetunawulira ku kirowoozo kya Kenzo mu meetings ez'enjawulo zibadde ziteesa ku copyright. So tayinza kugamba nti ye yagenda okutambuza copyright, fenafena obuvunanyizibwa tubutwalira wamu nga music industry. Federation ya Kenzo kye kitali kiriya bulungi mwe kimulaba ne mugamba nti kino singa kiteeberezebwa tusobola omwegattako kuba amubadde amuli mu ogezaako okutereeza ekiwandiiko ekibadde kifulumye mu mawulire akigezaako okuba ekifaananyi nti Uganda Musicians Association ne associations endala zakanyiza ne ttiimu ya Kenzo ku nsonga ya Federation. Ku nsonga ya Federation tubadde tuli mu kwogeraganya era ku Friday twabeera ne meeting ku Serene nga twali tugezaako okulaba ngeri gye tukwatagana tulabe nti Federation tugiregesalina. Twayogera ku bintu eby'enjawulo ffe nga already association 13 zaali zikanyiza nga tumaze okusalawo tugenda federatinga naye nga mukulu Kenzo nga tulaba ye talina association ate tagezaako okulaga nti alina association ne tumuyita tutuule. UNCC ne tutuuza ne twogera tuba tuli awo Kenzo n'atwanjulira association 11 ne tusaba nti ezo association zibeere verified tukakase nti gye ziri mu URSD era mpandiise era zirina ne bammemba. Then ekyokubiri nti zitambulira mu nnono ministry ya gender ze yatugaidingirako era esabye nti ezo associations zonna ezinaabeera mu federation zirina okuba nga zikuza industry yonna nga zikutte ku bitundutundu ebyenjawulo ebya music industry ng'otaddeko ba publishers, ba audio producers, ba songwriters n'abayimbi wonna, so singa tezitambulidde nti ku bifo abayimbi gye basibuka. So ku nsonga eyo tetakwanya twatuuka ku kintu ky'okugamba nti bwe tuba tugenda kwegatta then tulina okugabana engeri gye tugenda okuddukanya federation. Buli omu atwaleko buyinza ki tulabe nti industry yonna ekula. Naye bwe twatandise okwogera ku nsonga eyo mukulu Kenzo yavaayo n'agamba ngenda bawayo ebifo ebibiri mba temwagala nja bagoba. Ekintu ekyo kyatujja mu mbeera n'abeerawo okukayana kungi nnyo era meeting yakomaawo nga tewedde bulungi. Naye twalaba ekyewuunyisa ennyo era ekyatukanga ennyo nga UNCC efulumiza report eyagenda wa minisita ng'egezaako okulaga ekifaananyi nti tumaze okukkaanya era tumaze buli kimu ekyo ne tukiwakanya era ekiwandiiko kino kigezaako okutegeeza abantu tetunaba kukkaanya. Kye tusaba bitukkaanye tulabe nti tunaddukanya tutya era tugabanya tutya ebifo ebiddukanya association nga buli sector oba buli value chain oba music buli omu alinako omukono mu kutambuza federation era nga tukwatira wamu. Ekyo kye tusaba tukitambulemu obulambulukufu so mu ngeri y'okulaba nti balinga abayisaawo ekintu kye tutategeera. Amanya nze Geoffrey Kongot nga nze mwogezi wa association 13 era nga nze program director wa Uganda Musicians Association.